twagala mwegatte ku bajjajja abataka bakulu ab'obusolya okulaba nti ensonga zino zigenda mu maaso. Tumanyi nti tujja kubeera n'omukolo ogusinga ku guno nga tutongoleza ddala ebintu bino, naye buli kimu okitandika mu mitendera. Kati guno mitendera okola ki? Okusooka bwe tunamala tukuda ne tweteekateeka tujja kudda ate era tubabuulire. Ekyokusatu y'ennyumba eno gye mulaba eno. Wansindiikiriza n'onziza eri. Ennyumba eno gye mulaba efaanana bw'etyo, tugenda gizimba ku ttaka lino. Kyekiruubirirwa kyaffe ekyewala nti ekizimbe kino kiyimirirewa ku ttaka lino. Ekizimbe kino twakitumya erinnya Lwattamu. Edda waabeerawo olukiiko lwe bayita olw'Omuttamu. Mu lukiiko olwo olw'Omuttamu abataka baagendangayo ne bakuŋŋaana, ne bayita ab'emyoyo, ne bayita abavuunukirako abantu, ne bateesa, ne basengejja ensonga. Ekyavanga eyo kyekyalambikanga ki? Buganda bwetambula. Kati ebiseera bikyuse, tuyinza okuba nga tetujja kusobola kugenda eyo, naye tumanyi nti bwe tubeera n'ekizimbe kino nga ffenna tukuŋŋaanirawo ng'abataka, olwo tuba olukiiko olw'Omuttamu tukola ki? Tuluzizzaawo ku mulembe guno omutebi, omulembe omujja. N'olwekyo kwe kutuma ekizimbe kino Lwattamu House, kuŋŋaaniro ly'abajjajja abaki abakulu ab'obusolya bwe bateeseza, bwe basisinkanira ne balabangula bulungi. Ekizimbe kino nga bwe mukiraba, pulaani zaakyo ziwedde okukuba era tuzirina, n'embalirira yonna eyeetaagisa okukizimba baagimaze okugikola. Kya myaliiro 6, ekyo gye mulaba kungulu myaliiro 4, 2 giri wansi. Kiriko buli ofiisi y'omutaka omukulu owa Kasolya. Ofiisi zonna 5 mu meka mu 2. Kiriko ebifo we bayinza okukolera ebyobusuubuzi ebiyinza okuyambako okuvujjirira n'okulaba nti emirimu gy'abataka gitambula bulungi. Kiriko ebbanguliro oba resource center bwe tuyinza okusomeseza abantu baffe ebintu bingi okuva ku buwangwa n'ennono, buli kintu kyolowooza nti abantu baffe beetaaga okukiyiga, bino ebikwatagana n'okutereka ensimbi ng'ebya sako naki, byonna ekifo ekyo tukibaliridde nga kijja kubeerako. Kiriko ekkaddiizo ly'ebintu byaffe ebyobuwangwa ebyaki eby'ennono. Kiriko n'ekifo nga kyegasse n'ekkaddiizo, naye omuntu wayinza okujja n'alabira n'alaba oba oyinza okugamba wetwoleseza ejjolesezo, omuntu ng'ayinza okujja n'alaba olubugo balukomaga batya nga tagenze eri Rakaayi naye n'ayigira wano. Abasinga bamanyi Namulondo yajja ku mulembe gwa Kabaka Mulondo, naye ng'omulembe gwa Kabaka Mulondo tegunaba kutuuka, entebe ya Kabaka kwe yalamuliranga kyekiwu. N'olwaleero ekiwu kikola ki? Kikyaliwo, era Kabaka okutulamula atuula ku ki? Ku kiwu. Bazzukulu b'abataka nga basembeddwa bajjajjaabwe banaaweerezanga Kabaka waffe n'abataka. Muno mwe muli abasiige n'abaweereza bonna n'abazzukulu b'abataka abakulu baki b'obusolya. Ensonga ey'okuna, twakkaanya nti ensonga zonna ezo nnono wamu n'ezo ez'enkizo ezikwata ku nsi yaffe zinaasalibwangawo ng'abataka batudde ne Ssaabataka. Ekyokulabirako kye musinga okumanya ekikyasinze okubeera ekyokumpi be Bazungu okujja wano. Abazungu bwe baali bajja wano, Muteesa yatula naki n'abataka ne bakkiriziganya nti bayite ki? Abazungu. Yatula naki era n'ebbaluwa ekyogera bulungi tukkiriziganyizza naki n'abataka. So ensonga enkulu
ez'enkizo wano mu Buganda nga tuzikkanyirwako wakati wa Ssaabataka n'abataka nti abataka ababuuka essanga banaalabanga Ssaabataka oba kabaka waffe nga tebakugirwa. Abataka balimu emitendera egyo. Ne waliwo abataka betugamba nti bano babuuka ki essanga. Abo twakkiriziganya n'ekintu kabaka waffe nti abo banaamulabanga nga tebakoze eki, tebakugiddwa. Ate n'abataka abatabuuka ssanga nabo banaabeeranga n'abakiise baabwe abanaabasobozesanga okutuuka mu lubiri okulaba kabaka waffe. Ebintu ebyo ebitaano n'ebirala bingi nnyo omutambulira ennono yaffe eya Buganda. Ebyo waggulu kabaka waffe agabana n'abataka obuyinza obw'okukulembera Obuganda. Omuntu yenna agezaako okutaataganya enteekateeka eyo abeera yeerabidde oba nga tategeera nnono yaffe oba nga agezaako okusesetula omusingi Buganda kwe yakolerwa ennono. Nti obuyinza n'obuvunaanyizibwa bw'abataka mu ggwanga lyaffe Buganda buddirira bwa Ssaabataka Kabaka. Kuba kuwisibwa kwa maanyi omuzzukulu yenna mu Buganda okweyisa mu mbeera egezaako okutyoboola obuyinza oba obuvunaanyizibwa bw'abataka era kubeera kukontana kwa maanyi n'ennono yaffe. Abataka be bavunaanyizibwa ku kukuuma n'okulungamya ennono yaffe wano mu Buganda. Ekyo kiri mu ndagaano gye twakola n'ekintu. Abafuzi b'amatwale bwe baayagala okufuga Buganda baakikola mu bugenderevu okunafuya kabaka n'abataka. Abaami abakkiriza okulya mu ggwanga lyaffe olukwe era abaalowooza nti baali bafuuse b'amaanyi okusinga kabaka n'abataka. Teri mulembe gwonna mu byafaayo bya Buganda abataka lwe baali bajeemedde kabaka yadde okumulyamu olukwe. Ebyokulabirako bingi, tulina ekyokulabirako mu ndagaano y'olwenda. Abataka abamu n'endagaano y'olwenda baagaana okugikkiriza n'okugisigana, bagamba tebasobola kuyingira mu ndagaano eyo nga kabaka waabwe takola ki, taliiwo. Awo we waali omugano ogwali gusinga omunene eyali alowooza nti byali byakufuna awo yali alina okuyingiriramu, naye abataka baagamba nedda, tetuyinza kulya mu kabaka waffe buki lukwe, tetusobola. Ekyokulabirako kabaka waffe yabangangusibwa mu 1953. Abataka baasigala wano, tewali mutaka yakeera n'agamba nti nno kabaka waaba taliiwo tuteekeko kabaka omuki omulala. Abantu batidde kabaka waabwe era nga bamanyi nti olumu kabaka waabwe alikola ki, alikomawo, alidda. Ekyokulabirawo ekyokusatu, mu biseera ebyakataabaga ka 66 abataka baasigala ne kabaka waabwe. Tebaleetawo ddoboozi ddala ligamba nti kabaka ono oba agenze oba akoze bw'ati kabaka tumukoze eki, tumuvuddeko. Baasigalawo. Ate n'embeera ya Buganda gye yalimu wakati wa 66 ne 1993 oba kabaka nga tebuliiwo, abataka be baaliwo nga lwe lukoba Buganda kwekoze eki, kwekwatidde. Ate n'ekisembayo juzi luno nga otuzza obwakabaka nga bukomawo, abataka be baawoma omutwe mu kukomyawo bwaki obwakabaka. Ne leero tuddamu okukakasa bazzukulu baffe bonna gye bali nti kikafuuwe ffe abataka okwawukana ne kabaka Ssaabasajja Kabaka waffe. Era tukiddamu nti omuntu yenna agezaako okulaga embeera bw'etyo eri abantu baffe aba awubisiddwa oba aba alina ekigendererwa ekikye oba sinakindi nga Buganda gyakola ki, gyatayagaliza. Tukubiriza bazzukulu baffe bonna gye bali, naddala abo abakozesa emikutu emigatta bantu oba gye muyita social media, okuluubirira okuwa obubaka obugatta abantu baffe n'okwewala okutyoboola ekitiibwa ky'abaweereza b'obwakabaka, ekitiibwa ky'abataka n'ekitiibwa kya Ssaabataka Kabaka waffe. Tutegeeza Obuganda nti ffe abataka tugenda kukola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku buwangwa, obulombolombo n'ennono byabwo nga bwe twabikkaanyaako emagonga mu busujju wakati w'abataka ne Ssaabataka Kintu. Okusinziira ku ebyo byonna bye muwulidde ne bye mulabye, ekisooka twagala okubeebaza okuba nti mukkiriza okutambula n'abataka, ate twagala okubasaba
n'okubategeeza nti enteekateeka zino nga bwe muziraba zitandise. Mwe bannamawulire leero weemuli, enteekateeka muno muzogerere bulungi. Kye mutategedde mukomewo mukole ki? Mutubuuzira, tujja kubannyonnyola nga bwe tubannyonnyodde olwaleero, tusobole okugenda mu maaso. Ffenna ekigendererwa, ffe ng'abataka, ekigendererwa kyaffe kunyweza mutaka. Naye omutaka bw'anywera ne Namulondo eba ekoze eki? Eba enywedde. Namulondo bw'enywera ne Buganda eba ekoze eki? Enywedde. Tetulina kigendererwa kirala. Oyo agamba nti bayinza okuba balina ekigendererwa ekirala, abeera awo buziddwa. Ekigendererwa kyaffe kyansi yaffe biki? Buganda. Kubanga Buganda tetuyinza kugivaamu n'omulundi n'ogumu, tetuyinza kugivaamu. Buganda ebadde mu butyabaga bungi nnyo, akankaaga mu omukaaga n'obulala bwonna. Abantu abalala bonna bwe bagenda ne bawaŋŋanguka, abataka baakola ki? Basigala wano. So ffe tetulina gye tukola ki? Gye tulaga. Ensi yaffe tugirumirirwa nnyo kubanga ffe tetulina walala gye tuyinza kulaga. Wano weewaffe era weewaki? Weewaffe. Nolwekyo kye tugezaako okukola, tuba twagala ensi yaffe ekole ki? Eyimuke era egende mu maaso.